Omukulembeze w'eggwanga era akwatidde ekibiina ky'NRM bendera mu kuvuganya kwa President Yoweri Museveni n'olwaleero akalulu akanoonyereza mu bitundu by'Ebunyoro enkuŋŋaana ng'ono azikubye mu disitulikiti okuli Buliisa ne Hoima. Buliisa y'emu ku disitulikiti ezaazuulibwamu amafuta mu bitundu by'Ebunyoro era ng'okusinziira ku bakulembeze b'eno abantu beeyongeddeyo obungi ng'era ssentebe owa NRM mu disitulikiti eno Atugonza asabye President okubongeramu enkulaakulana gamba ng'amazzi n'ebirala olw'ebyo bye balina ebitakyamala. Amyuka ssentebe wa NRM mu bugwanjuba bw'eggwanga Asimwe yeebazizza abantu bonna abalaze Museveni obwagazi ne bamwaniriza mu bungi mu kitundu kye. Kati njagala kubakubiza ku 15 January tulina okulonda. Gwalonda noonya ekikofiira kya old man is a hat otikinge bwoti. Ekirala bw'ogenda ku bakandesi abalala tonoonya ntebe, tonoonya meeza, tonoonya rediyo, noonya bba. Minisita wa Uganda Nabbanja annyonnyodde Pulezidenti engeri ya feesi ye gye yambimu abantu b'eno. Abantu babutyaba amataba gabatwaire nimijuka Ministry ya Health ekabayombekereye eirwaro libulire mu mataba n'atitta omumaizi. Mukama wange tukatoora sente azogaba eza ofisi ya Prime Minister hanyuma y'okundagira twayombeka eirwaro erindi butyaba using the office of the Prime Minister. Minisita w'ensonga za Bunyoro Jennifer Namuyango eyali ssentebe wa NRM ekiruhura Shadrack Kanzeyire Kaguta akiikirira abaliko obulemu ku lukiiko lwa Seeke Shafiki Mwanje n'abalala bagamba nti obuwagizi wa NRM buli lukya bweyongera mu bitundu bino. Wali walundiro w'ensoro n'ebirala nga taliwo abantu kati abantu balaba oil block ngabo stati zonna tugenda kuyiwa amafuta next year or this year. So olwokubanga disitulikiti eno y'emu ku ezo eziri mu Nnyanja Muttanzige ssentebe wa disitulikiti eno aloopedde Pulezidenti abajaasi abalwanyisa envubu embi bagamba nti bafuukidde ddala bakasobeza nga bakola omulimu gwabwe. Lily stressed overcrowded mwejuzogulekunehe de ngo bantu bakudyawo nyana usu utadori. Mukwogera Museveni alagidde ebintu byonna ebyakwatibwa abajaasi mu bikwekweto ku nnyanja omuli pikipiki amaato ne yingini okuddizibwa bannyini byo. And the one who will oversee it, even the engines, the boats. Museveni alagidde okunoonyereza ku bajaasi abagambibwa okuba nti ate beenyigira mu kutunda n'okubuzaawo ebintu by'abantu ebikwatibwa mu bikwekweto. And if they were sold by our soldiers, we go for who sold those motorcycles, back their engines, and the boats, but the fishing gear, if it was the wrong one, we want to see it. You can't give it back to if it is the bad fishing gear, the one which catches the nyana. Kamboy there told me that soldiers took his 2 motorcycles because he was transporting mature fish without knowing. Soldiers who captured the 2 motorcycles and the fish took the fish and took the motorcycle. Went to check where the motorcycles were there. They said, please, if you want to survive, go back. Don't ask about the motorcycle. So I hear that even here they have confiscated people's motorcycles. Museveni bw'atuuse ku nsonga y'amafuta atabukidde abaagala okugabanya ensimbi zaago n'ategeeza nti amafuta gano gaggwaawo n'olwekyo nga gavumenti agamba nti erina okuba enjiiye ennyo ensimbi z'amafuta okuzikolamu ebintu eby'omugaso. You should know that petroleum can be exhaustible. So it is a resource which is finite, which is exhaustible. So when you get it, you must use it to create durable wealth. Ekirikuwaho kikurekere ekirikugumawo. The finishable, the new, the durable. So those who are saying, you bring the money, we share, we eat. Museveni oluvudde wano yeeyongedde mu kibuga kye Hoima gyakubye olukuŋŋaana olwokubiri. Enkya Museveni waakuwummulamu nga weetegekera okunoonya akalulu mu disitulikiti y'e Kagaddi n'ekikuube ku lunaku olw'omukaaga.